kwebaza Koko muwala wa Moti wamu ne Cookie Promotions. Ogenda kumbuuza lwaki omuntu yenna asobola omutaaginga oba omusaliramu ka clip n'okamuweereza ate sikasalemu okamuweereze omwana oyo ategeere nti waliyo omuntu amusiima effort gye yakoze. Lwaki mbeebaziza? Twabadde mu kuziika maama wa Millionaire's Girlfriend, nange kenyini nabategeeza olunaku olw'eggulo nti story nyinza okukola entonotono olw'ensonga ngenda kuziikirako Edwin Paul nnyazaala we. Era bwe ntyo natuuse zaadde mu ssaawa ndowooza zaadde awo mu 8 7:5 ku 8 we nasobodde otuukira side zeeyo Mukono ekyalo nkyerabidde abadde bakiyita bati kyalo nkyerabidde. Nagenza otuukayo nga Koko ali mu kubeera ng'akola mirimu. Wabadde abantu bangi abakola emirimu naye lwaki nkugambye nga njagala kwebaza Koko wamu ne Cookie. Ennaku z'omwezi zaabadde ku Lwokutaano Pastor Wilson Bugembe lwe yakola concert ye awo ku Serena Hotel. Koko mwamulaba bulungi nnyo ng'aperforminga oluyimba lwa Kanya akawala ako. Then enkeera ku Lwomukaaga lwe twafuna amawulire g'okufa kwa maama wa Desire, Koko yagenda mu lumbe. Kyokka on top of that nga no playing a role ye ku Serena Hotel ku concert ey'okubiri ne wa Pastor Wilson Bugembe. Era nga Koko yabaddeyo wa Pastor Wilson Bugembe kyokka n'afissa akadde n'agenda ne mu lumbe. Ku Sunday lwe twaziise maama wa Desire nze kennyini nagenzeeyo nisobola okubeera nga tumuwerekerako. Koko yeetaze n'akola buli mulimu gw'omanyi nga yave nadde eno wakafatinga Desire wadde eno. Kyokka oluvannyuma lw'okuzunga olunaku lulamba lwe twaziise maama wa Desire side ze ye Mukono ekiro n'agenda n'aplayinga role ye ey'okubeera ng'alina osanyusa abantu ku kanisa ya Pastor Wilson Bugembe. Concert yabadde esembayo ng'alina role gy'alina oplayinga ne Pastor Wilson Bugembe nga baperforminga oluyimba lwa Kani. Era Koko n'agendayo. Just imagine omuntu ng'alina role ey'okuzannya eno kyokka n'atafaayo okubeera ng'asuulira obuvunaanyizibwa neno n'asobola okubeera ng'abeerayo. Kyetaagisa omuntu alina love ne passion n'omukwano ogwa ddala n'ekisa kya Katonda okukolera ebintu ng'ebyo. Mukazi wattu yeetaze olunaku olw'eggulo ng'akola emirimu mu lumbe paka okuziika lwe kwawedde. Kyokka ate n'okuziika kubanga ffe actually abaasembyeyo Edwin, nze, Millionaire's Girlfriend, group yaffe yeyasembyeyo okuvaayo gye twaziikidde. Naye yaba Koko actually yabadde nga second last. Amakulu mu kyoffe twasimbudde zaadde ssaawa ndowooza ng'emu kitundu awo emu 2 emu kitundu ze twasimbuliddeyo. Naye bakoko temanyi baavuddeyo ssaawa ng'emu. Just imagine. Kyokka ate ng'ekiro owawo ssaawa ndowooza nga 3-4 alina okubeerawo wa Pastor Wilson Bugembe nga baperforminga. Ensonga ki mwebaziza olwa effort eyo. Ne Cookie Promotions, besides okubeera nti ya Cookie blogger, besides okubeera nti Cookie media personality, playing a role esuka mu kubeera wa blogger, nakitekinga okubeera nga kya buntu. Mufenna ba blogger ababadde awo bamati mbonako olw'eggulo temwandabyeko nga kuteka video nenkateekayo oba mulina live gye ndiko ni mukubeera nga mbaweereza olw'ensonga nze nabadde ngenze mu kuziika nadde sigenze funa content. Kati Cookie besides okubeera munera TikTok page etambula, besides okubeera nga tumutwalanga blogger ku YouTube na gundi account etambulira dda bulungi, akitekinga okubeera nti nera ono tekitute kubeera nti nagenze kwata content kubanga mu bantu bonna ababadde ba TikTok ababadde bagundi ye blogger eyasobodde okubeera nga agulira maama wa Desire ekimuli n'akimuteekako ku keesi olw'ensonga omuntu ono yabadde amanyi at a personal level. Ensonga ki bano abantu ababiri njagadde okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okusinga n'abantu abamu musobola okwekuba mu mitima ne mutegeera nti we tuba tugenza okuziika at least wadde ndi blogger nga SMX naye ekyobwa blog essimu yange kanjeesonyiwe kamera yange kanjeesonyiwe ngende embeere nga nziika ensi eno yandibadde better place. Naye omuntu ajja okubeera nga aziikirako naye nga tazze kuziika azze kukwata buli kye bayita content. Soka olize omukyalo ono kyasobodde okubeera ng'alaba kubanga twabaddeyo abantu bangi. Naye nga sinabeera nga mukuteerako kankusawo subscribe nga ku SMX Media tojja kubeera nga misinga updates naddala nga zino. Ate still wano ku SMX Media nkujjukiza bannaffe aba Legit Shots oyagala kukwatira luyimba lwa video, oyagala kukwatira audio, oyagala kukwatira behind the scenes, oyagala kukwatira visualizer oba oyagala kurecordinga luyimba lwa audio kuba kuliko enamba y'essimu ey'aba Legit Shots bajja sobola bunnyo okubeera nga bakuyamba. Ensonga eno kanjogereko, sijoogerako mu bubi naye kanjogereko nze ndowooza yange kubanga abasinga tugenze okuziikirako ziikirako Desire Millionaire's Girlfriend. Bangi kuffe tubadde tumulaba ku TikTok, mukwano tugujje ku TikTok
Netugamba bambi she's a good girl katugende tumulinyire mu musaayi tugende tuwerekere omwoyo gwa maama omukama ayongere omuwumuza mirembe. Abantu bangi bakutunuulira nga babadde bakulaba ku ssimu ne bakulaba ne bakwegomba. Gundi yono gundi bambi yono gundi. Kwegamba ng'oli kifaananyi ky'abantu kye babadde balaba ku TV ku ssimu nga bakulabako awo. Abantu bangi basanyuse. Naye nga naye ddala ate lwaki gwe oba osiiwuuka empisa ate okulwanira mu bantu? Waliwo ebintu ebimu bye tulina okwekuzanga ffe. Ebintu ebimu ne tuyiga okubyerekereza okubyesonyiwa. Okiraba ofe erinnya mulwanira ebitali mu makulu. Kwegamba omuntu abadde akwegomba ate n'owessa value. Simanyi kale endowooza yange mulimu ebintu ebimu bye tulina okuyiga okwerekereza naddala ng'okuze oyo tulina emyaka egimu wootuuka ng'ebintu ebimu olina okubiraba bulabi nga tebikyanyuma nga tebikunyumira nga tebinyumira muntu mukulu ali mu ttuluba ottuludde omukyala. Abavubuka babamanyiira bamanyi okwedonda naye abakazi seriously tebinyuma. Bananga babadde mu kuziika mukulikireyo ddala era omwoyo gw'omugenzi Allah agulamuze kisa. Tuvudde mu kuziika tuddayo ba mikwano naye njagala kweyongera okutegeeza ba tiktokers abakyali obubi ne ba tiktokers abadipendinga ku ba sugar mami ku ba sugar daddies nga gw'olina ebizeeyo by'okwomberera amabaata n'obezzaawo obulamu n'oyagala okumanyira abantu ku ground. Nze Doniasi ndi mukozi. I don't depend on anyone. Oba ntegerekeka n'akamala bumaze mu Uganda emyezi 6 naye buli omu mutadde ku bunkenke. Lwaki temufa kubibakwatako? Ono mogamba mbo Uganda simanyi Uganda mutu mwena mutunulanga oba biki temutegerekeka ojja kulumba oyambadde agantu wepapisaga pampa. Lwaki tobeera ku original? Lwaki tobeera ku original? Wano ku ground ebintu birala mukko ganakwata obulamu bwange nembujja mu kamera kubanga bwe bwali bubanyiza mutandise n'okunumba ku ground wano birala mu boy tebiringa bolowooza. Joe.